All right. Aha. Salo Pidego to cinema posing a bigger some Newato family in conjunction with the Raji Productions back to Sakomagazonadi Kasiria JB Nakachwa Nakaziwe Edisa Sakonedu Pia Lubegal Yosefu Nayagana Kubanga Labika Kalenga Lusota Albert that kuna kumulaba Geranga Naluyange Farida Mama wabana naba wanuka Emachoret Sakone Sesimbwa Tadewa Roni naye agenda kubala bika naba Esther naye tumulaba Erango musawa fejita Ronadi naye agenda kusigalanga alabika Sakone Salongo ba Sentongo Damascus nakawunde Aisha naye kulotimbe nena nono wini omuto mu myaka naye tumulaba Sakone Nanyonjo Topista naye tugenda kubanga tumulaba namala Esther kulotimbe era nga tuze mu kafilimu kaffe party ya 10 okwelaguza tugenda nako mu maaso mpola mpola party ya 10 kakati ye mutaka akomyewo naye agenda okulaba obugatto obuli ku mulyango tabutegeera ate nga n'ennyumba ye nzigule yaleese wasibe nga sijjukirayo kuwa muntu yenna kisumuzo kyange ate ani ono olwaleero ansonye n'ayingira munda kabba fotokopi kakola katya kumbe si mulala Mukalandi Road ate nga n'akamaso ateze bannange kiyasooka okukola kwe kwebuuza ebisumuzo byavuddewa omukyalo n'okujja okubanga aggulawo ennyumba ye mukyala mufumbo mugole yakabalawo mwezi nga gumu wa Land Road yamugamba nti eno room sina nyumba kale leka kugikayanirako ogenda sigala ompoganira oba ogenda kukakana wulira ebibuuzo ebyo wasasudde guno omwezi tukubanja owooza mgwe simanyi wajjawo ebisumuzo byange jangu mangu otuule twogere ndabe ng'ejjojjo osasulamu aha amuteze ogenda kulemera ku mboozi z'ebisumuzo nabijjeewa oba ogenda kutuula mbuulira musajja wattu yalina osooka okakkana awulirize ate agamba atya mu Land Road jjukira kibadde kijjanga nga kimuwuliriza ng'ali muno munda n'obuwala kakati mukulu ssebo zino ennyumba fe abazizimba ate gwe mwoleeta bumalaaya bwo kakati mufo kyokugenda mu maaso n'okubanga ofuna bumalaaya lwaki tiweefunira nze ate ne renti naye mukusonyiwe Katonda wange oyagala nkole ki? What you mean toina cholava go bontunya na chamawa wuliriza firimu all about you're still in this small room ngenda kufulira something big more than this era bwatu nga amusuubiza nti bwonjagala gwogenda kufuna ddabo ate nnene gaggadde gwe kyokka kintu kimu njagala enkonkona ng'eringa ebanja owaye bagenda okulya eddoboozi lya Land Road wanjiseo anyabo naye buzabuzanga atamutegedde muvubuka saawa 5 okyebase
Kiki. Nsana gano webase bwebase. Jeba. Kale mukama wange nawe gyebaleko. Bangamba tolina mubi. Sirina mubi. Yegamba gye tugende kunire kukola. Sirina ayambala enjala. Ngamba nina kwampaga. Togalawo. Kale olwokuba nti bwatuteerako ekikomero kiri fayini tewali buzibu. Kale. Nini kabana? Noza kyandibadde kyamagezi n'oddayo n'oggalawo ennyo. Kale Landlord Kale yalabira ddala omwana n'okuleka nga taggaddeewo kiba kyabwewussa. Naye yamutegeeza nti neiba we bakwatagana era nga tewali muntu yenna asobola kuyingira mu nnyumba ye nga neiba waali. Nange okulekawo nga sigaddeewo nawe. Era ebiseera ebisinga ndeka sigaddeewo kuba nebibabbamu temuli kiri awo. Landlord kwe kuteeka omwana no ku booda asobole okuba nga amwongerayo. Tutandika butandisi. Tudda mu kyalo. Ontawanyako kinkuyitaba kikyoliko. Omwana Sempaka yeesibye ku maama we. Maama njagala owulirize bulungi. Mwana wange oŋŋamba kyate leero. Maama nze sirina nsonga ndala yonna gye nsobola kugamba okulekeyo okusamira. Olaba nti kikakali naye nga tolina kyakukola olina kimutuma ate nga yalina okukikola. Kati ensonga eri bwe omusawo atutumye mukulu w'ekika. Era ku kadde kano omusawo atumizza omukulu w'ekika. Kyokka ng'omukulu w'ekika essaawa ya leero si mulala ye taata w'abaana bano omuto naye nga maama ate yamukyayira ddala. Mpozi mwe mugambe nti mukulu w'ekika kyammwe enju yammwe enda ya nnyammwe n'ekitammwe. Era maama yagamba nti baganda ba kitammwe mubaviireko ddala kubanga bye baaviirako kitammwe okuba nga afa. Kye mulina okukola kwe kwekumaakuma nga bw'omanyi nti atalina mukaamwana yeeka omwana yekka muteekewo ani abakulira enda yammwe ebeere nga yerimu akulira ekika. Atulize ensonga balabalenje funa kimutuma. Bana bubu. Era nga beewuunya maama kijja kityo kubanga balamu be yabakyayira ddala bw'ati. Mundeke balamu bange abo bantu bakyamu nnyo. Bawange najja atuka okufa nga bagamba oba afaafe. Maama omuntu ekyabadde kiba kyabadde bino bintu bijeemu muzannyo. Maama alabika agukwasizza omusannyo. Mutabani we Sempaka tayagala kumanya, ayagala kufuna ssente. Era baagala kuwanga mpewo za kika. Ntibalo yafa. Ng'olina kimbuulira kubanga ate takyadda. Bw'aba takyadda tekirina makulu. Ensonga gy'owa eragalunye nti wabonaabona nnyo twola. Bw'oba abonaabona okutwola otuganyulwamu ki nga tuli mu mbeera bweti. Wulira ekibuuzo. Maama woza wakula osimanyi wabonaabona ng'otukuza. Kakati ffe bw'okuzizza ng'obonaabona naffe tubonaabona ntunuulira obunene bwa mugejo gwa mpewo. Kakati maama njagala obunene buno bube nga bulina n'essente nga nazo nnene. Kati gw'ogenda kubonaabona maama paka woonaafa nga totuyambye. Webale nnyo bwe tukooya ate. Tukooya embeera embi maama. Tuyambe yita balamu bo bajje tusamire. Tunatereza bintu bino. Tutereze empewo z'ekika. Abantu nno bangi. Famire nnyingi ezirowooza nti ziri bubi era nga zirowooleza mu kutereza empewo z'ekika. Ne batindiga eggendo ne bagenda yonna eyo gye bagenda mu b'ekika basobole okuba nga batereza empewo z'ekika. Kakati tugenda mu maaso waliwo atuuka naye ng'atuuka ate omuvubuka Roni yasitudde mu Kalandi Road. Bagenda okulya waliwo akonkona. Omuganda agamba omwenzi omusiru uno nayingizidde buyingiza nti omulyango baguleese muzeewo. Kyokka nga ye omwana w'omugagga
ateeka ssente mu mulenzi ono Roni. Era agenda otuuka yasanga Roni ku buliri kye beekola. Mukazi wattu yakwata bukwasi kuba asobola okuba nga yeeyongerayo, naye omuvubuka yasobola okuba nga amuperereza era nga mugasibwa ekitibwa ekiri kati bagambe kiri kitya abasanze ku naawe enta kati be byoleekaanira ki? Maama nsinga ki? What have I done? Omwana w'omugagga aleeta kashi fuluma naye nga jjukira noono mu Kalandi Road naye nga sosi ya income bw'eba evuddewo ayo wali firimu tuddewo maama ali wano alina byabalaabalamu era bw'amazza okubibala n'atandika okwekolako abaali awo litabani be nga liyitawo alina abaana babiri, omuwala ye mukulu oli gwe tulengedde sayidi eri ng'asanze boyfriend we Roni ate asitudde mu Kalandi Road. Kuba Letitia ate nga namukubye Letitia ali manju akaaba kugamba gala mukawuna lumagafuli eddala amaziga. Kakati mutabani ajja mugamba Letitia omukubidde ki? Letitia ali manju akaaba kati olwasanga eri omulenzi waako ng'alina gw'asitudde katambula butambuzi kakoma awaka naye kali manju kali mu maziga amangi. Kamala ogenda omulaba omwana wange akaaba ng'abadde ki? Kamala okugenda okulaba omwana wange ate ki ekimutuuseeko? Era maama make-up yamuvaako mu bwangu ddala agenda labe muwala we ono wano. Maama neesonyiwa omwana we ate nkwesonyiwa enkoze eki? Omwana ajjaggalirayo nnyina essaawa ya leero tayagala nnyo stress. Kale bambi mukadde mukyala yeewuunya omwana abadde ki? Mwana wange teweetugira mu nnyumba. Yakeegayirira kasobole okuggulawo naye nga kali mu maziga bambi kamenyesa omutima. Omulenzi gwe kasombedde ssente zonna kabadde n'ebyokusoma tekakyasoma nga ssente buli kakwata ku ssente miliyoni 2 miliyoni 1 miliyoni 3 katwalira mulenzi. Baakagoba dda ku yunivasite keesize mulenzi kumbe n'omulenzi ate abakazi abakyusa nga ngoye talina omu talina babiri wabula ye kumpi tayisa sikaati buli sikaati eyitawo ayagala gibikkuleko alabe. Kale mukadde kano mwana omuwala yagenda mu maaso n'amaziga waliwo ekintu ekigwawo ng'obadde tokisuubira ku munno ye Letitia. Maama basobola okuyita emmanju naye bagenda otuuka eno ng'ateera omwana yeesibidde mu kisenge. Kakibasinga okwewuunya Letitia abadde ki? Omwana yavudde ku makya awaka nga ali bulungi kati wuuno eno ali mu kuŋŋaŋŋala buŋŋaŋazi. Kitegeere bannange Letitia byonna laavu yeekakozesa bino. Kale bamwegayirira okuggulawo naye nga yeesibiddeyo. Bwe tuvaayo tudda mu maka ga pasita balina ekyana kyabwe ekito ekiggalanda nakyo bagenda mu maaso nokiyimbira ennyimba za Yesu. Ayimbayo koolaasi emu ajja kuyiga Yesu amulinnye ku mutwe. Kaakati senga w'abaana ng'ajja ayitawo.
Naluyange Farida aze mu maka ga mwannyina naye nga ensonga yonna emuleese si ndala yakusamira naye wazze okugamba ensonga y'okusamira mwannyina nga wa Yesu nnyo era oba wakayingirira bwoti wali mu nnyumba Yesu yakwaniriza baneemuula tusanise okukulaba singa abaana batamanyi n'omwana omulenzi wuuno amoggola amaaso ayinza okuba akyajjukira buli buwala bwokka mwannyina tatudde ensonga azikolako mwaka ku mwaka alina okufunayo omwana ne batandika okuyingizaawo Yesu gwe bayingirizaawo Yesu musamize nnyo nga bw'owulira era ye kimu bibiri kusamira era nga omanyi nti munnange lindako muula amazzi tugasabire n'amazzi balina okugasabira Yesu amazzi gano gawa ekitiibwa gawa omukisa aganywa galeme mutuga galeme kuntuga gaali gantuza eddi gezisabiranga kati awo mulamu nywa tumaze okugawa enneema kikazi kya mpisa kimama Isaaka kyogamba ebintu biri sirias okutuuka kunki kaakati no mwannyina bukyanga yeefuulafuula nti nzija leero nzija nkya leero bamunonye tugenda leero sikuleka maama ali bubi ensonga emutwala mbu ya maama ali bubi naye nga kyebeetaaga agende naye asamire empewo bazigire baziwange lumu bagaggawale mbwe ekibalemesezza obugagga empewo z'ekika tebaziwanganga ate mwana tumamaliza abalyaki olina amagezi kukyamukama anedda nakugambye mama wali mu mbeera mbi ayagala bwe osanga ayina byayagala okulalira mukama awoza mukama nyoka ali mu mbeera mbi akwetaaga mukama waliwo wagambira nti suula nnyoko waliyo odde mu kibuga otuule anti mukama tanaba kunjoleka nti maama ali bubi annange manyi neddiini bweyitirira kati gwe tokimanyi nti gwe wasiriwalira ddala tolina mu magezi gatuwangadde ate walibusi wetegese tugende mpuleza mamaiza akabye ebiki ate tusimanyi bino kati wabiraga tugende binkyaleero tugende kati tukolako tugenda kati sinkya siruli kati ojja kyejjusa ate ogambe kale naddamu mukama itawo kugende naye gwe oli wabulirwa ddala okukkiriza bw'aba maama yeetaagazi tasobola kuva mu bulamu bwansi nga tamaze kunywa nze nkunyumiza mulimu omuntu amazi mbona mugasabira mugasabira kwotegeera bulungi nze olwala nga beemereye mugisabira sigenda jjija nze ndi mwana wa misambwa ate ndi mwana wa lubaale waleeri eno enju ya mukama mukama byebiki mukama bulungi pasito lwamuga nti mwana wa misambwa ate mwana wa mpewo yagambira ddala gwe sesitolayiko olina ekikyamu ku mutwe eri mu nnyumba ya mukama gyoyogereramu mu ndi mwana wa misambwa gyatukaddy okunzaala gwe nno naawe ensiruwaliraako wogamba mbu ndi mwana wa Yesu yakuzaala ddi oli mu Isirayiri tuyinza kuntwala kati mba nemusooka nfuna kusijja mugambe mukadde mulwadde mukitegeeza aliwo bwetaagoba funa transport tugende oba tolina zikupakira nze nkupakira tugende kati mwannyina ze tugenda nga bw'oyogedde maama tasobola kuva mulamu bw'ensi nga bwe yeetaaga nkyali
byonna mukama yabikola naye kati kyetulina okukola tulina osula nga tusabe kiyite overnight. Wulira tetugenda leero tusula wano nga tusabire maama tugende omusabire ng'oli mu kyalo nga wali yaga nti essaala ekwata ekkubo n'ebuuka ennyanja akusangudde mu kitabo ky'abafu nakuwandiise mu kitabo ky'abatukuvu. Wulira tugende naawe weegatte ku maama mubeere nga mwenna abakkiriza mu famire kati Yesu alina bakkiriza mu famire era yabasangula mu kitabo ky'abafu mwe temugenda kufa kuzikirira nga maama ali bubi ali ku njegeyogo yakufa ogambe mbu Yesu atusangudde mu bafu. Kati no senga yalina okulinda baba ati obudamuwa njebale kama bali okusoma semuyimugeri mumpe agamwena mwewombese ninga batayagala senga ayina obwana bwa mwannyina bubuno wano mwannyina azaalira ku layini kizibu okumanya kano ke kakulu ddala kano ke kaddako bakano waliwo obuli awo buli busatu bonna kumpi sayizi yemu anti obulaba yabugamba mumuyimbiremu wulira firimu Yesu yekka yabanaaza ebibi senga nga takolagana na Yesu sitaani yaswazibwa ate nga ye gwasinga okwagala musirike mwasamaki simanyi muli bumbega mufulume mangu enyimba mugenda muzimbe bakitammwe ne bannyammwe ezo sizeetaaga wano obwana abugaye bumuyimbiremu ku nnyimba kati nga obwana bumanyi obwana obuto bunayimba sipolingi my father alumbe simula buyimba Yesu era nga buswaza sitaani mu sitaani yaswazibwa mwenyanyaza ngaakunaazaawa mufo kyokuyimba ffe tutudde tuli mu kakiiko tutudde simanyi twebuuza tuli bawaki abazadde muli amuyimba simanyi yanaaza obwana obusiru obutategeera mwanyinaze nno abaana aboonoonye neeno mwanyina kati ng'atudde eno ne famire ye abuuza ki ekigenda mu maaso mu kyalo maama kituufu ali bubi oba nedda ebintu alina bingi bye yeebuuza mu mutwe naye tanaakufuna ansa yaabyo naye nkoze buli kimu nzise mu kusaba okwa buli kale nzuula ensonga kiki ekiri mu kintu ki mpulira nga mwoyo wa Mukama ngamba togendayo naye yeesitudde aze kakati agamba ye buli wagenda mu maaso n'okusaba mwoyo wa Mukama agamba tolinnya mu kyalo naye ate mwanyina wuyo yeesitudde n'ajja kati agenda kukola atya kyeyeebuuza ngenda kukola ntya mwanyina ze sobola kumugira n'agenda yekka nsabye Katonda njagala mmanyise ki ekiri mu kyalo naye ensonga embuzi wabanga bweyokokiddwe mu baana bannyabo atuddeko eno ku mabbali anyumyamu n'omukyala era nga ayagala kulaba ensonga eno eyimiridde etya ebintu ebisinga byakola abikola mukyala we abitegeddeko lwaki nti bakwatagana bulungi nnyo era famire eno egamba omusaayi gwa Yesu gwagibuutikira yonna baana abadde omusaayi gwa Yesu ne gubajjula amazzi bagayisaako buyisa ku mubiri naye ng'omusaayi gwa Yesu gwe gusookako era kimu bibiri ebasaala omukazi naye yafuuka pasita anti muka pasita naye saala ze oyinza okwoza pasita mulamba
era bw'atyo yagenda mu maaso n'okulembera essaala. Tuleese eno n'ebirungi ebigirimu atuwadde omukama omutusa tuwadde emibiri gino tweyagaza kitange nekusaba okuuma abantu bange bano omukyala wange omulungi eno omuto omwagalwa omusufu n'abaana abasufu abalungi ennyo obakuumye kitange era oŋŋendera okuuma kko yonna kise bulungi mu makubo nkomewo bulungi mu basange nga tebalina buzibu bwewaba tudde eno waliwo ajja asawula obubaliga. Mama amwaluwa bizibu manyi okubuuza omuntu naye ng'atudde mu ddiiro akuwulira. Bannange sisito nkanze mbadde manyi oba kiki kati akubiddwa essimu muganda we nga essimu eringa ya bizibu era bwe yatuuka wano obadde ki muto wange tange byampeddeko omwana anfukidde ekizibu omwana tayogera talya tannagwayogera naye yesibidde musenkati ennaku ttaano simanyi. Letitia yeesibidde mu kisenge talya talina gwayogera naye kati maama kyakoze ayise muganda we asobole okuba nga amutaasa omwana waffe abadde atya. Osanga gwe maama muto gwajja okuwuliriramu naye nze omwana alabika nga takyampulira ali ludda wa mu kisenge kye kanzije. Kiki muganda kyokosesa gana amayembe geninya gali ku mwana we nemuganda kakati bwe yagendayo n'akomawo yamugamba mwana wo aliko lubaale mayembe gennyini ge gamusumbwa tewali kirala. Ne mu nnyumba mwonna bwe ntunatuna mwonna mwonna ndabamu lubaale ndabamu amayembe ndabamu emijinni. muganda wange owaayi mayembe lubaale omwana yogeddeko naye nagamba nti mayembe lubaale tegeetagisa kwogera naye kubanga ni muno gawunya okufanze era babadde okuyingira bwenti nemanyi kakati ono yeewuunya ono okutuuka n'agamba nti ennyumba ejjudde lubaale ejjudde amayembe nga alinga oba ye musawo muganda we kyatamanyi mbalina naye yagamba ayina bajjajja ku mutwe abasobola omubulya kyonna kyonna ekigenda mu maaso simanyi era sibikolangako nawadde era maama yawakana n'amugamba nti byeyagala okunjigiriza sina kyemmanyi kuno wedda wabula yamutegeeza n'amugamba nti ebisigadde byonna gwe bindekere gwe kyolina okukola kwe kumanya nti olina okusamira. Kakati bali mu kyalo baagala osamira naye mulimu bannaabwe abaagaana okwebeeyungako nga omanyi nti nawankubadde ba Luganda buli omu aba alina enzikiriza eyiye. totubikira mutwogo naye kaakano mukadde kano maama yeewuunya omwana wange ate lubaale yamusanga wa era kibaakola omwana baagira oluggi omwana baamusanga ali mu mbeera mbi ddala nti tanywa yeggalira munda kale yenna ng'embeera yembi baamukwata ne bamutwala mu kalwaliro awo akaali okumpi. Kale bamutegeeza akakkane kubanga omwana ow'obuwala bagenda soka bamukebere balaba ali mu mbeera ki twagala mannya gwamuleese n'omulwadde amannya ge sobola okuba nga tubateeka mu likodi z'eddwaliro. Naluyange Farida yabadde ki n'atandika omuteerako olugero oluyabayiseemu. Yamugamba sirina nnyo binene bye mmanyi wabula tulinga ba Luganda era ba mukwano nze ne maama we naye maama we yampise n'asobola okuba nga mpitiramu ku bibaddewo babadde tali atanywa yeesibidde mu kisenge tofaayo ngenda bigamba omusawo ajja kusobola okuba nga amujjanjaba bulungi nnyo. Tudda ewa Mukalandi Road Aisha kaakati Nakawunde Aisha ali wano n'akaana
k'omusajja. Akana k'omusajja kagenda mu maaso n'okubanga kali mu bitabo kasoma kagenda kola P7 wabula kagamba kalina ekibuuzo kyako. Akwatolabanga nkoowa nenkera ku matendesi tuli ebitabo nengenda kusomera mami sokumbuulire. Kamuga mami gwe wajja otya ofuna omukisa munne gunoba ng'oli mu maka aganyirya bwe gati naye nga nze ndi kutabuka naye bw'oti bw'watawukanga ng'ositula ebitabo. Ko ye nti omanyi oba byenjagala okukubuulira bw'onaaba osobola obikola kijja kukuyamba. Mami mbuulira ono maama muto. Ndi myaka emito naye nasalawo kukola ki? Mami gwe omuntu newakusangaana tafaayo kubanga gwe olwedde olabika ng'omuntu omukulu. Geegomba maama waako omuto kubanga alabika bulungi. Kati bw'otandikira awe ogenda okutuuka eno waggulu wano mu 20s wetulire. Wulira amagezi gaawaakaana agamba nti lwakuba ggwe okyagayadde naye gye emyaka gyo gy'oliko egyo 13 awo walungi bw'otandikirawo abasajja onaagenda otutuuka mu myaka gyange nga naawe oli mu mirembe. Kasita okwata peni n'oginyweza buli kimu oba okifunye. Naye taata waako yakagamba mbu kalina kukwata peni kaginyweza. And it's the best. Yamugamba nti nkubuulira ekintu ekikyasinze okuba ku mukazi. Tondaba nze. Kuba olaba mami olaba ne kusomero eyo. Olowooza mirabiranoka ne kusomero abaana kapo. Wulira amasomero g'ennaku zino. Ambo 1 by 1. Now, mami nedda nze bajja simanyi olina boyfriend. Mami siina naye abana kusomero balina ba boyfriend mbu 1 by 1 makes a bando. batudde bali mu bufumbo engero kyasoma. Umanyi mami bagamba eriiso ly'omukulu awaddugalawo ewalaba mami nkirabye. Mami okufumbirwa kwe kusinga nange njagala mbenga ggwe. Yakagamba nze ondaba nange natandika ndi myaka gyo kati ndi bulungi. Bannanga asazewayo nonaakana k'omusajja akagambye kafuneyo omulenzi kasobole okugenda mu maaso n'okubanga ensonga zonna kazikwasaganya. Kakati omwami awaka ayina abaana be kali kawalake kato ono omuwala we omukulu. Kakati nkusese umanyira watandika ddi okwagala Rovins? Wajjawo obuyinza okwagala boyfriend wange? Maama owawaka tata gwe yaleeta bano baana bawaka kanaakana kana kawaka bansibira wano eno tisina kwetaaya. Landlord yali asaba ssente n'akana nako kakuula omuvubuka Roni Lawrence. Kakati maama ayombera mulenzi bagenda mu maaso n'okuyombera omulenzi. Maama wawaka n'omwana wawaka bayombera omulenzi. Taata akomawo firimu yiino wano. Taata agenda okudda awulira amaloboozi munda. Maama muto ayomba ne muwala we omukulu. Rovins mubuuzeeko ki? Obagambye yagenda okunkwana nga tandaba. Yagenda okujja wange nga takulaba. Omanyi wonaakuma awaka nga mukazi wo ayomba ne muwala wo naye nga bayombera mupangisa. Omulenzi ali awaka nyabo onsinga ki? Nze ndi mweru oli kaddugavu waddugala nga nziiziiri. Genda ofune gy'ofumbirwa va ku boyfriend wange. Taata byonna biwulira mukyala we mbw alina boyfriend Lawrence oba Roni. Agenda okulira kimususeeko kyava akololamu. Firimu yiino wano. Taata kulikayo. Nvuddeyo sibyetano taata gyendi. Omulimu tya? Kulikayo ssebo kaale. Namwe mugyebala ejja wano. Sibwe muwalawo. Njagala ku mazzi ag'okunywa. Oyo omukyala waakuleetera ate gwe muwala wookola eki? Mukyala kiki ng'okambuwadde. Tata yeefulanga talina kyawulidde naye nga byonna abiwulidde. Najja atunulira ekimpenempene kye yawasa awaka. Omuwala ne muwa buli kimu kati ate ali kumupangisa. Tudda mu ddwaliro. Namugamba oyo olubaala lyawo yeesiriwaza kati batandise kufumita gayiso. Mwana wange labayo bw'ogenda okufiira obwerere nnyoko namugamba lubaale yeetaga kutereezebwa ali awo yeesiriwaza. Okusamira tawulira. Ayina okusamira maama wo ng'oyagala otereere. Kati olaba empewo z'ekikazi ezikola bwe ziti. Dokita nga gy'ayingirawo. Omwana kozi yaani Letitia. Bakaita Kanava Esther original names Letitia.
kale omusawo alina okugenda mu maaso n'okupima high blood pressure oba low blood pressure eri mu mbeera ki kubanga omwana tanaba kudda ngulu musawo anaaterera ajja kuterera tofaayo wulira ekibuzo ky'omusawo musawo omma ku bimuluma okebedde lubaale nga mwali nze ate mmanyi lubaale nze nkebera medicale ebya lubaale mubitwale mu lubaale wammwe nze omwana muwala ndaba alina depression depresi wati musawo anti depresi wati ye lubaale oba okiyita bwotyo nze mmanyi kuba mpiso depression abe nga akendeera ekimutataganyiza oba ekimunyigiriza mu mbeera ye eyawo bulijjo katugeze omuntu akunyizizza nnyo kale omusawo yatandika okunnyonnyola depression kyeki ng'agamba nti kisinziira ku bulamu bw'omuntu oba kijja ku bulamu bw'omuntu ng'omuntu oyo abadde ayina ebimunyiiziza ennyo oba ebimukyankalanyiza oba omuntu gw'ayagala najja amugamba n'amumenya omutima nnyo kyekiviirako obulwadde obwo obwa depression n'ebirala ebintu bwe bityo mu makubo ago ekimukyankalanya era ng'agamba nti ayinza okuba waliwo ekyamukyankalanyiza kyekyamuviiriddeko okuba ng'ali mu mbeera bweti bwezuuka tugende tusamire one va mu bintu bya nnyoka eby'ekisiru kaana akawala kagenda kakuba kagenda kadda engulu bwe yadda engulu ate yatandika kaaba aze engulu musawo n'ateekako obukeberometa alabe akebere alabe keberometa ako omulwadde ali mu kustabilizinga yagenda okutunulira omulwadde ng'atandise okudda mu mbeera stabilization era nga mukadde konna agenda kuba aterera bulungi ekisawa kyokaaba sirika ojja kuba bulungi wano oli mu ddwaliro okitegedde tokaaba ojja kuba fayini funakatabo kale omusawo yalabira ddala ng'omwana ono agenda ateerera ddala bulungi nnyo mukadde kano maama muto yamugumya mu mbeera zonna era omusawo yajjayo ekitabo asobola okumakinga alabe omwana ono biki byalina okuba nga amukolera okumuyamba obulungi era yamukebera nga entunusi zo zitandise okukuba bulungi nnyo embeera yonna bwe tuvaayo tuddako mu ssabo mwina kyemulabye kiki ndaba temuteredde bulungi kiki abaayi nga mwemagaza kiki bali mu ssabo alina obuzibu kummwe alina obuzibu kyuka dda sayidi zeeno tulabe mugire mwangwe nammwe njagala kusawula kumaliriza maama nakacwa aze mu ssabo ate ayagalamu ki ogenda okwekanga ngekugiza eki obuzibu obuli butya jajja nina abaana bange basatu naye jajja buli musajja gwenfuna abaana bange babaagala wemala okuteka bo ne bategula kakati nno maama ensonga emuleese agamba nti ye atega abasajja be naye buli wamala otega abasajja be n'abaagala ate n'abaana be bennyini nabo ne baagala abasajja be babeere nga bankwana nnyo nga bwempisa kati ayagala nnyo abasajja bonna bagwirane amaaso ku ye nga buli waayita balaba malayika ng'asinga n'abaana be okuba ng'akwanibwa era jjajja yajjayo ensimbi eŋŋanda n'ajja azimuwa
asobole okulamiriza biki bye yeetaaga. Njagala abaana abawala mwenna, abaana bange abasajja babaveeko mudibira waka, muleke nze gwe babakwana, nze akyaliko. Olaba maama watuka n'okwagala okudibya abaana be awaka, ye yabaabaako naye nga ye yaggwadda ku mpagala, laba waatunula. Jajja emmandwa ne zirinnya. Nkulaba oli mukadde mu muzibu, lwaki abaana abawala obalemesa abalenzi baabwe ng'ate bali mu myaka gyabwe? Anti jajja abalenzi abo baagala nze, enkulu enywa. Okubandibwa kale nkyetaaga emitwalo 25 era empewo okujja Lubaale nga linnya jajja ku mutwe baamuwa obukwakkulizo bw'ateekeddwa okuba ng'agenderako. Njagala weetegereze. Okusinziira ewajjidde, okusinziira mbeera gye wabaddemu kati oteereddemu. So ngenda kusiibula naye kugamba ebigambo bino owulira nkusaba ekintu kimu. Omusawo ng'amaze okukola ku mwana muwala ono Letitia yamulaba ng'embeera etereddemu, wabula yamugamba nti ng'osiibulwa. Yes, abadde omwagala naye talina future gyagenda kuwa. Otegedde kubanga ekisooka okusoma obadde tunamala, si bwe kiri okusoma obadde tunamala, ate era kati tolina b'otandikira kuba ye yagenze n'abakazi abalala. Kale omusawo yamanya embeera y'akano akawala ekatusiza ku mbeera bweti ebadde ku musajja. Yagamba nti omusajja wali badde omuleka kubanga omusajja alina abawala abalala bangi bayagala. Owonye nga toli lubuto ate nga tofunye siriimu kubanga byonna twabikebedde nga oli negative. Kakati tubadde tukusaba weesonyiwe omusajja oyo kubanga ajja kukuviirako obuzibu obw'amaanyi. Owulira omwagala nnyo naye ate ekirungi ekiriwo kyosobodde okulaba ebikolwa bye nga okyali mu mbeera nnungi. Tolina kulwala, tolina bi STDs, tolina biki byonna, oli mulamu ttere bulungi nnyo. Omusajja mwesonyiwe, funayo omusajja omulala gw'oyagala, bassa ekyebyalaavu sooka obyesonyiwe. Kijja kuba nga kikuyamba nnyo okusinga ate munnange bw'onaabanga olwala ate bazadde bo bagire omutitimbi gw'ensimbi babe nga bagukuyiwako. Alina bwati omusawo bw'asiibudde mwana muwala era ng'omwana w'obuwala ono alina okuba ng'amanya embeera emutuusizaawo abe ng'agyewalira ddala. Ne tuleka nga tumaliriza okweraguza paati ey'ekkumi, tusinkane mu paati ey'ekkumi tulabe ludda gye biggweera. Bampise Vijja Rwagi ku Rwagi Productions, tubaagala nnyo Uganda yonna. Tusinkane abankuumire atakuumira mpeera.